Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board nga kikulembeddwa Ssaabawandiisi Dano Krachadong n'akulira eby'ebigezo mu UNEB James Turiatemba balangiridde ebigezo bya siniya eyookuna nga bwe bitandise olwaleero. Omwaka guno abayizi emitwalo 36,447 be bawandiisibwa okutula ebigezo bya siniya eyookuna ng'omuwendo gweyongerako n'ebitundu 4 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Balabudde abayizi, abasomesa n'abazadde ku bikolwa eby'okukopa era nti abanaakwatibwa bajja kukolwako ng'amateeka bwe galagira. Bwe tumukwata ajja kusasula enkasi ya miliyoni 4 eza bulu eza Uganda oba tumuteeke kabulamuliro kumala emyaka 10 oba byombi. Abasirikale 136 okuva mu bitongole ebyenjawulo n'abasikawutu b'ebigezo 1,113 bateereddwawo okwetoloola eggwanga nga bo ba-invigilators abakuuma ebigezo bino bali emitwalo 10. Bongedde okulabula abayizi n'abasomesa ku bafere ababalimbalimba nti balina obusasi nga bano bayinza okubasuula mu ntata era nga waliwo n'abamu abasimbiddwa mu kkooti. 6 ku bo twabatadde ku mazzi eruzira kati bali ku mmere ya gavumenti ya bwereere. Twagala kulabula nase kulabula yenna nti tetwagala omuze gwakuba ebigezo kubanga omulamwa gwaffe gw'omwaka guno gugamba nti obwesimbu n'okukuuma ebibuuzo butiribiri buvunaanyizibwa bwa buli omu. The public seems to believe that anyone who works in UNEB has access to examination papers. This is also not true. And I want to assure the public that as long as the examinations are in the custody of the Uganda National Examinations Board, they are safe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.